Yes, bannange mwenna Mukama yeebazibwe. So ekigambo kino just tulabe nti Katonda tumunyweza nti abeerawo mu buli kiseera kyonna, tuleme kukkiriza mulabe kututeeka mu distraction mu buli mbeera yonna kakkano ogambe Mukama gw'oli manyi nti oli nange, Mukama gwe neetaaga nkwetaaga Mukama, beera nange nga bwe wagamba nti onoobeeranga naffe mu kiseera kyonna yonna gye tunaagendanga, togenda kutuleka nga bamulekwa Mukama, oli naffe otwagala, onjagala Mukama, noweenenya n'osonyiwa n'ogamba Mukama njagala abalabe bange era nsobozesa, n'osonyiwa gundi bayogera amannya. Kola omukwano gwo ne Katonda, tukola omukwano ne Katonda bannange. Omuoluganda n'ekirala kyenkutegeeza nti Katonda alinga bw'olaba bwe bakola emmere eno eya boffe, self service, osobola okwetuukira. Ekintu ekireese obuzibu mu bantu kwe kulowooza ate nti abantu be bakatonda, be balinga bakatonda. Kirungi nnyo Yesu Katonda antaddewo nga leader, naye era Mukama antaddewo okwogera ekigambo kye mu butuufu, abantu bayige Katonda kanaawe osobola okwetuukira. Naye ate era yaddewo osobola okwetuukira n'osaba Katonda n'akuddamu, naye era n'omusumba wo waali okukola prayer of agreement ne mukkiriziganya, kubanga okukkiriza kwe kukuwonya. N'osigala ng'oli mwana muteefu, n'osigala ng'olina humbleness, n'osigala ng'otambulira mu butuukirivu, naye ng'ate era tetwegulumiza lw'ebyo ebituweereddwa. Olwo tuleme okufuula abantu abalala bakatonda oba abasumba nga balinga be bakatonda. Bannaye tulina okuyiga ekigambo. Thank God nti Katonda